Alright, kali lugambo mbankusazeeko breaking news. Munamaggye batandise okwogera nga we tubadde tusuubira. Nkiddamu, Munamaggye batandise okuvaamu omwasi. Tambuza vidiyo eno, njagala etuuke kuli Munnayuganda. Unless nga toyagala nkyukakyuka, naye buli muntu ayagala enkyukakyuka agenda sharinga vidiyo eno. Wallahi billahi tallahi, nkiddamu, Munamaggye batandise okukuba enkyukira. Tambuza vidiyo at only 1.5 million. Jolo quality properties egamba osobola okufuna poloti kuba ennamba gy'olabawo wansi. Trust me, togenda kwejjusa. Tuze tulaba Munamaggye nga bakubira Museveni campaign n'aba NRM campaign in public. Nga tetunnafunayo Munamaggye boogera oba boogerera ku saidi y'abantu. Bobi Wine yavayo n'akola statement n'agamba nti ne mu Munamaggye mulimu bannaffe. Era abamukumwe mufunye nnyo encounters n'ab'amagye nga babagamba ffe tuba tulinda mmwe Bannayuganda. Bassebo ne bannyabo, njagala owulire omusajja ono ebigambo by'ayogedde. Simanyi waali, simanyi oba mulamu, naye omusajja ayogedde ebigambo. Ky'olina okukola kiri kimu, vidiyo giteekeko sheya. Nkwegayiridde okuggyako nga toyagala nkyukakyuka, naye eno vidiyo buli munnankyukakyuka wallahi egenda kuka kugiteekako sheya. Wuliriza ebigambo bya Munamaggye. Abannayuganda musiibye mutya? Ekimala kikola ki? Ekimala kimala gano amawulire mbawa agookya. Amanya gange bamputa Kapiteni Isaac Ssebaggwa. Ebintu bye mbagamba mubitwalemu ng'ebintu ebikulu. Ennaku tubulayo ntono, tubulayo ennaku 9, ekintu kikole ki? Ekintu kiggwe. Naye bwe munaaddeeyo nemwekubagiza era mujja kusigala nga mwekubagiza. Bwe munaaba mulemeredde okukikulembera, tubakulembere kubanga obusobozi tubulina okukola ki? Obubakulembera. Naye kino kye mbagamba gano amawulire mugategeeza bannammwe nti banaye tumutya, tuli mabega ewammwe we mujja ekigere we tukola ki? We tukissa tusobole okunonola abantu baffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Okujjako ng'oli mu buyabuya tojja sharinga vidiyo. Okujjako nga tolina magezi tojja sharinga vidiyo. Okujjako nga toli Munnayuganda tojja kusharinga vidiyo. Naye buli Munnayuganda ng'olina amagezi, nga toli mu buyabuya, ng'oyagala eggwanga lyo, ng'oyagala ensi yo, this video is worth a share. Kati nno njagala ndukuvire ku ntono. Njagala nkole ki? Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ajja mu buyinza buno, ayina Bannamaggye abali mu gavumenti yaliko by then abaasala eddiro ne bamwegattako. Okategedde? Akategedde gamba simple, nkategedde mu commentary section. Olinda ki? Gamba taata tukategedde. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi batugamba nti Bannamaggye bangi nnyo. Nabo tebaagala Bannamaggye n'abapoliisi bangi nnyo, nabo bakoowa regime eno. Abasinga mu naffe tubadde tubimanyi nga tulowooza oba oli abo bano jasi batusudiya. Naye nga butuufu w'otuula wansi n'obala abalamu n'okubakamu n'ogatta n'ogabiza n'otoolako, olabira ddala nga mu butuufu tekigatta. Bano bwe tugamba nti it has been the military oba security forces ze zikuumidde omusajja ono mu ntebe, ng'olaba engeri gye basulamu, engeri gye beebakamu, emmere gye balya, mu butuufu naawe oggwamu amaanyi n'ogamba bano abasajja basiru, abapoliisi basiru, n'owulira nga babanja emisaala. Bassebo ne bannyabo, omusajja ow'amagye akawaŋŋamudde. This gentleman you are seeing ali ku ddaala lya captain. Okategedde agambye
agambye mulekeraawo okwekubagiza. Nemba ne lwaki sikakuddiramu? Bino bibadde bigambo bya Munamaggye ayogedde bw'ati. Abannayuganda musiibye mutya? Ekimala kikola ki? Ekimala kimala gana amawulire mbawa agookya. Amanya gange bamputa Kapiteni Isaac Sebabu. Ebintu bye mbagamba mubitwalemu ng'ebintu ebikulu. Ennaku tubulayo ntono, tubulayo ennaku 9, ekintu kikole ki? Ekintu kiggwe. Naye bwe munaddeeyo nemwekubagiza era mujja kusigala nga mwekubagiza. Bwe munaaba mulemeredde okukikulembera tubakulembere, kubanga obusobozi tulina obukola ki? Obubakulembera. Naye kino kye mbagamba gana amawulire mugategeeze bannammwe nti banaye tumutya, tuli mabega ewammwe we mujja ekigere we tukola ki? We tukyusa tusobole okununula abantu baffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Right. God has a reason as to why this man came out to do this video. Ngebule ennaku 9 tugende mu kulonda. There was a reason. Lwaki omusajja ono akoze video eno ngebule ennaku 9 tugende mu kulonda. Now, I'm not a prophet. Siri musamize, siri mulogo, naye njagala nkugamba ekigambo kino, and trust me, you are yet to see more of these videos from people with different faces. The braveness of this man has awakened very many men and women in security forces, and trust me, waliwo olugambo lwempulire luvuuvuumo mbu. Ever since someone was made commander-in-chief, wabaddewo enjawukana mu forces. Okategedde? Ever since that gentleman formed the PLOU pressure group, or whatsoever it may be, wajjawo enjawukana mu kibiina kya NRM. Ensonga lwaki olaba nti waliwo this time round abantu abazze nga ba independent NRM babadde bangi, nti PLOU we yegatta ku NRM baafuba nnyo okulaba nga abo bonna abali PLOU lineage bafuna kaadi za NRM mu bifo bye bamanyi nti balina obuwangulayo. Era ojja kulaba nga ebifo nga wano e Kampala tewali bakayanira kaadi ya NUP because bamanyi, rather eya NRM because bamanyi tebalinawo maanyi. Naye wogenda for example Essembabule Erwemiyaga ojja laba nga Theodore Sekikubo alwanagana ne Rwashande who is a PLOU lineage. So ne NRM Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine yajabuluzamu wakati beekuba nga Kyagulanyi ali wali abakenga. It is also the same mbu mu magye, bino bya mbu siri wa magye. Naye ng'omusajja avuddeyo n'agamba nti temudda mu kwekubagiza. Bo bagamba balinze kutambula nammwe. Now, n'agamba ekigambo kino nti omusajja alina remote y'eggwanga lino Uganda bamuyita Kyagulanyi. Statement omusajja oyo gy'akoze alaga nti amagye gali willing okugenda n'Abannayuganda. Omuntu alina pesa ligamba nti bannaye tyu ekyagulanyi. Era ripoti eno yagiteeka ku auto, tagenda kuginyiga wabula egenda kwenyiga yokka wetyulyu akadde ako. Ekitaasa ripoti eno okwenyiga kiri eki? Akulembera akakiiko k'ebyokulonda kukozesa mazima na bwenkanya. Okategedde? Okawulidde? Nagamba evidiyo eno unless nga toli munnankyukakyuka, nga toyagala nkyukakyuka, naye buli munnankyukakyuka agenda gitambuza. Era nkugamba ebigambo bino kasita buzibu olwaleero nga vidiyo tennakuba mitwalo 2, nga tennakuba mitwalo 2, ekinaddako gwana akimanya kati gwagiraba gitambuze, because onoogitambuza waliwo agenda ogiweza ow'olukumi, ow'olukumi aweze ow'ebbiri, ow'ebbiri aweze ow'essatu, ow'ennya, ow'ettaano, ow'akenda mpaka emitwalo egyo 2, then ate nkuleetere vidiyo endala gy'obadde tusuubira. Gwe just tapping a share, likinga,
bampita simple.